محمد رسول الله يا حبيب الله agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo ali waggulu. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba okutusonyiwa obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe. Oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwaba asazeewo aluŋŋame tewali asobola kumubuza, nabwekityo gwaba asazeewo abule tewali asobola kumuluŋŋamya. Gwaba asazeewo abule tewali asobola kumuluŋŋamya, ne gwaba asazeewo aluŋŋame tewali asobola kumubuza. Nkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, omu yekka atagattibwako kintu kirala kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo eby'amazima tebikubagana bye biri mu Qur'ani entukuvu ey'ekitiibwa n'obuluŋŋamu obwannamaddala ze hadithi eza Nabbi sallallahu alaihi wasallam entuufu. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibye ennyo mu ddiini bye bizuule muyo, olw'ensonga nti bibeera bigunje ate nga byabubuze, awamu n'ekyo nga bitwala bantu mu muliro. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, temutuukibwangako okufa okuggyako nga muli abasiraamu abannamaddala. Bange mu abantu abakkiriza mutye mulabirizi wammwe Allah oyo eyabatonda nga bajja mu mwoyo ogumu, bw'atyo n'atonda mukyala waago n'azaalukusa okuva mu kyombiriri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musabirigana ku lulwe Allah kubaddanga mutunuulizi gye muli. Abange mmwe abakkiriza mutye Allah era mwogerenga ebigambo ebituufu. Allah subhanahu wa ta'ala abalongooseza emirimu gyammwe era abasonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba yeesiimye olw'esiima olunene. Engeri gye tuvudde mu nnaku enkulu n'okubeera nti abalala bavudde mu hijja era nga tusaba Allah akkirize hijja zaabwe era abeere nga alisiivinga emirimu gyabwe emirungi, era tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala abaggyeko amazambi ne hijja ebeere entuufu, n'okudduka wakati wa Safa ne Marwa n'okwetoloola Kaaba n'okkuba ebiwaji edduwa eziri mu Arafa, al-Mabit bi Muzdalifa, Mina, byonna Allah baweemu birungi era akkiriza ibaada zammwe. Kitegeeza nti bahaaji kati bonna balinga abaana bato batazanga ku kyonoono. Man hajja albayta, muntu wa kola hijja walam yarfuth walam yafsuq, n'abeera nga takoze byokwonoona na byabuwemu, rajaa ka yawma waladatuhu ummu, akomawo mu nsi ye ng'alinga omwana omuto tazanga ku kyonoono. Tusaba Allah akkirize era mugende mu bantu abali mu hadithi eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam abayogerako. Naye ate ebintu bino mubyegendereze, waliwo asbab alwuqu fi dhunub, waliwo ensonga semasonga eziviirako abantu okubeera nti ate beedibaga ne baddamu ne bakola amazambi. Ensonga ezo nnyingi, ezimu muzo dhaafu al-iman. Omuntu buli imaani bw'ebeera ng'eri jju ng'eri waggulu ate emirimu emirungi giyitirira, naye kasita imaani ekendeera nepunguuka, then kitegeeza nti oba okoze mazambi, kubanga al-iman yazidu bitaati ate wayanqus bilmaasi. Imaani yeeyongera waggulu ng'okola ibaada n'okutya Mungu, ate imaani ekendeera ngo
okoze amazambi nolwekyo ekiyinza ate okutuviirako kuddamu okwedibagana okukola amazambi kabeere ng'avudde Makka oba teyagenze Makka daafu l-iman imaani kaseekendeera oba otegeera nti amazambi go gakuli kinnya na mpindi olwa hadithi ya Aisha eri musnad Imam Ahmad 25,588 25,888 25088 hadithi ya Aisha eri musnad Ahmad Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la yashrabu sharibu omuntu tasobola kunywa mwenge hina yashrabu ekiseera ekyo wagunywera wa huwa mu'minun nga mukkiriza kyo kikulu la yashrabu asharibu omunywi w'omwenge tasobola kugunywa hina yashrabu awo wagunywera wa huwa mu'minun nga alimu obukkiriza wala yazni azani n'omwenzi tasobola kwenda okukola ebyobukaba hina yazin ekiseera ekyo wokolera obukaba ebibi wa huwa mu'minun nga imaani ekyali waggulu kitegeeza wokolera ekyo imaani eba epunguse era wala yasriku assariku omubbi tasobola kubba hina yasriq ekiseera ekyo wabbira wa huwa mu'minun nga mukkiriza fact nabbi yakomekereza nga agamba fa iyakum wa iyakum wa iyakum ebintu ebyo mubyegendereze buli imaani lwekendeera kiba kikwanguyira okukola amazambi ekyokubiri shiyu alfitan kasitensi ejjamu efitina nefitina ebiseera ebisinga ebeera nnyo mu Allah nga ajjeewo irimu obanga Allah ajjeewo abamanyi emmere y'omwoyo kubuulirirwa n'okufuna ebigambo ebirungi niyo omuntu bweyewala okubuulirirwa neyewala darasa kimwanguyira okugwa mu mazambi oba aljahl obutamanya shurbu al-khamr okunywa omwenge azina ebintu ebifeebu bakuliramu obwononefu okugeza nga ebimansuro n'ebirala tegamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabizingira mu hadithi eri eya Anas eri mu Bukhari hadithi ya Anas eri mu Bukhari 8 shiyo alfitan kasita efitina yingira mu nsi naye Nabbi efitina yagiteeka ku bintu nga bina nagamba nti inna min ashrati as-saati hadithun eri mu Bukhari 8 inna min ashrati as-saati mubimu ku bubonero obulaga nti enkomerero etuuse ayurfaa al-ilmu irimu egenda kujjibwa mu nsi naye ate nga waliwo hadithi ekinyonnyola hadithi ya Malik ibn Anas Anas bin Malik hadithi ya Anas bin Malik ندى حديث يا عبد الله بن عمرو بن عاص حديث يا عبد الله بن عمرو بن عاص حديثنا للبخاري شكمي نبي صلى الله عليه وسلم يقام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد abantu abasoma irimu tesobola kubasangukamu nevaamu era abantu babyogera nti gundi yasoma irimu naye teyabitegeera naye ate nga bamuwa diguli abamusomesa nabyo byewunyisa ebigambo abavubuka ebogera niwewuunya gundi twasoma naye nze nakoma mu secondary ye neyeyongerayo nasoma naye nze yakoma mu secondary nze nsinga okutegeera ye niwe bintu gati wono wawawa
inna allaha la yaqbid alilma intizaa yantaziuhu min alibad. Omuntu Allah gwaba wadde ilimu tesobola kubiranga emusangukako nasiimuuka naye, walakin yaqbidu alilma biqabdi alulama. Ate ilimu eggwaawo nga nabaana abagisoma nga baweddewo. Baggwaawo batya? Baggwaawo mu mbeera ey'okufa. Mungu bwatta abamanyi tubaziika na ilimu yaabwe. Hatta idha lam yubqi aliman, sana nekituuka nga tewaliiwo mumanyi, ittakhadha nnaasu ruusan juhala. Abantu beeteerawo abawalimu abakibugwe abatamanyi, ne batandika okubeera nga batutradinga ku social media. Bikwate bawe bikwate nolinamwagala natali wa ddiini ye namwagala nti oyankolera. Kiba kitegeeza nti olina bikwate byopangapanga naye nga siirimu. Ittakhadha nnaasu ruusan juhala. Abatamanyi, abatasoma ilimu, abantu ne babafuula abamanyi. Naye ate eno by'edduniya tekiriiyo. Omuntu asobola kubeera nti agamba nti nze mmanyi okukuula amannyo olw'ensonga nti nyina experience wadde nga saabisoma. Ti Allah yasalawo nze ne kati nze mbasomesa wadde sina ilimu. Kati n'abantu nabo ne bakkiriza. Goyinza otogamba mbweno nti kati nze ngenda okukuba empiso, Allah bw'atyo bwasazeewo olw'ensonga nti Allah ampadde tutumu kati nsobola okukuba empiso, newankubadde nga saasoma kukuba mpiso wadde saasoma kujjanjaba. Ebyo bisanga mu busiraamu bwaffe. Kyo kiraga nkomerero. Era abawalimu beewaana tikale nzize nsomesa ab'e Makerere naye ate nze saafuna diguli. Nogamba kati ono lwaki atusomesa? Allah yabatu byasazeewo. Abantu bo beeteerawo ab'ebikocokoco ne bafuuka abawalimu. Hatta idha lam yubqi aliman, ensi nebeera nga temukyalimu bamanyi. Ittakhadha nnaasu ruusan juhala. Abantu beeteerawo abatamanyi. Fasuilu, ne batandika okubeera nga bababuuza, kubanga obwetaavu bw'okusoma n'obwa ilimu webuli. Kati bano abantu bafudde tebaliiwo. Oba okubeera nga weebali nga ku hadithi eyasoose, an yurfaa alilmu, okubeera nga bo weebali naye nga bano abagoberezi ne bano bafollowers nga bukomenti bwe baleeta ne babasiiga enziro, ne babeera nga bonna ilimu bagimanyi naye basirise. Then kati bano batamanyi ne batandika okukwata obuzindaalo. Eno no fitina ekivaamu abantu bagenda kukola nsobi, bagenda kukola mazambi. Fasuilu, bano abagambe bawalimu ne diguli tebalina ne thanawi tebagisoma ne bagenda mu bifo by'abamanyi. Fa aftawu bighairi ilm, ne batandika okuwa fatwa ezitaliiyo. Fadallu wa adallu, bo bennyini ne babula ne babuuza ne bannaabwe. Ffe twali tukyasoma nga waliwo sijja kwogera linnya lye naye kati ali mu kkomera. Omusajja ali mu Katuliki naye nga ali awo waggulu wa paaka nga akoowola abantu okujja eri Bayibuli ne Yesu n'okukkiriza ku Katonda asukka omu. Naye yali Seeka nga Musaasire yafa, Zubairi Bakari ne Mangaasi, abo bonna bagenzi, ne bamukolako ddaawa n'asiramuka. Bw'amala okusiramuka era bano bennyini ne bamukolako puroguramu n'agenda e Saudi n'asomayo just myaka 2, just kusoma Quran, kuyiga kusoma. Eno aga nti ekyo kimala, genda oddeyo. Naye nga si Seeka. N'akomawo n'ayambala ekkanzu nga nnungi n'ebitambaala, kofiira nnungi. Kati ono yakamala mu busiraamu emyaka 2 natandika okubeera nga akwata akazindaalo. Yali awo Nakasero. Oluvannyuma
waliwo Seeka Kaliisa yali asomesa ne bamugjawo, waliwo Dr. Kisuule yali asomesa ne avaawo, waliwo Imaamu Kasozi yali asomesaawo ne bamugjaku olunaku, ne wabaawo ne Omugenzi Kyanjo nga naye asomesaawo naye ne bamugjawo, ne Seeka Lukeberwa nabo tyabo batubuza. Abalina diguli n'abalala balina PhD ne babagobawo. In fact waliwo ne Seeka yafa Mungu amusaasire era asomesa Faraid Kasimu Mwanje, naye ne bamugobawo ne bagamba ono yabatusomesa. Yebo yabasomesa n'abagamba tugende tuwambe Supreme. Abali ku Supreme bannabid'a era tebasaana kukulembera Busiraamu. Ne bagenda ku kitebe ky'Obusiraamu ne benjogera mbimanyi. Okukakkana abantu bina ne babatwala mu kkomera. Naye nga ani aliidinze ono yakasiramuka amaze mu Busiraamu myaka 2. Byawunyisa biri mu Uganda. Tosobola kubisanga mu nsi ndala. Abantu beeteerawo abatamanyi nga n'Obusiraamu tebabumanyi, ne batandika okuwa fatwa ne baleetera problem mu Busiraamu n'Abasiraamu. Kati abantu bina bali luzira, famire zaabwe ez'abantu bina, then ani agenda okuweerera abaana school fees? Era gye emiranga egibeera mu mizikiti, bannange muteeku ssente, olwo ogundi bamusiba, then bamusibidde ki? Yani amugamba akole ebyo ebigenda okumusibya. Teri muntu alina diguli asobola kuwa fatwa ezo. Nabbi sallallahu kyagamba, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intizaa yantazi'uhu min al-ibad. Mungu tasobola kusikambula ilimu mu bantu, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Mungu ajjawo ilimu olw'okugibwawo kw'abamanyi. Nolaba nti nti ffe abali ku lukiiko olwa alidina abafuga omuzikiti guno ffe tugenda okusunsula tutegeera ani asomesa ebituufu netali bituufu. Wakasiramuka Asani ondaba oba oli Canada oba oli liddawa wakasiramuka, ate gwotegeera nze byensomesa bituufu basi bituufu, gwe yakasiramuka. Nibo Bannayuganda baabaki nakati utajja kutusomesa kubanga amalamu abantu akiida, gwoteekamu akiida netayite ne bakuwona. Allahu akbar walillahi alhamd. Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intizaa yantazi'uhu min al-ibad. Mungu tasobola kusiimuula ilimu kwabo abagimanyi, naye bano abantu bennyini bo be basiiga abawalimu enziro, then bano abatamanyi ne batuula mu ntebe ne batandika okuwa fatwa, ne badda mu fatwa nga si ntuufu, ne babuza n'abalala. Mbadde nzija wano lyampereza ka audio oba ka video ng'omuwalimu ali awo ayogera ebigambo ng'agamba oli bw'ogenda n'osoma edduwa ne bw'owa zaka ne bw'osaala ejjuma ne bw'ogenda e Makka ne bw'osiiba Ramazaani byonna bifu, olw'okubanga kullu bid'a dalaala. Ne definition ya bid'a tagimanyi, n'ekigambo kullu tasobola kukivuunula. Abaffe buli bid'a yonna dalaala. Ye buli kintu kyonna nabbi yakyogerako. Kati nze wano ndi kugundi ku mitimbagano bino byaliwo. Mulimu ebintu fegana otunye omuntu nga n'ekigambo bid'a takimanyi. Bible omuntu asoma Quran nga asabira edduwa abaafa, then oyo ye Allah agenda kumwokya muliro. N'essula gy'asadde enfu, la hawla wala quwwata, be bazimba amasomero, newankubadde bazimba amasomero, newankubadde bazimba emizikiti. Ani ayinza okukyogera nga muntu alina diguli n'agamba nti omuntu nga talina kirevu essula nfu, omuntu nga talina kirevu hijja nfu, omuntu nga talina kirevu okusiba kufu. La hawla wala quwwata illa billah. Nolwekyo Mungu tajjaawo irimu mu bantu abagisoma naye abatta. Bw'amala okubatta ne bafuna irimu yaabwe, oba okubeera nga weebali naye ne basirika. Abantu
abakasomera Saudi Arabia ne bafuluma nga bamaseeka bayitirivu. Nkiddamu bayitirivu balina mu 600 mulimu n'abalala batakharraja e Madina nga bafunye diguli naye nga nange sinaba kuzaalibwa naye abamu bakyaliwo naye tebayogera era tebawa fatwa naye nga basomesa. Akati gwe yakatakharraja gotegeera elimu yonna mu Uganda. It is so bad. Abantu beeterawo abantu abatasomye eddiini ne batandika okuwa fatwa. Then kati fatwa ezo abantu zibawa abantu ne bakola ensobi. Ekiviirako abantu okukola ensobi eri mu kuggwaawo. N'okubeera nga abagisoma then basirise, abataasoma elimu ne batandika okubeera nga bali ku mitimbagano ne boogera ebigambo ne bireetera obusiraamu obuzibu n'abasiraamu. Ani yakugamba omusiraamu tasobola kukolagana natali musiraamu? Tusobola okukolagana naye mu bintu bingi nnyo. Bye tutakolagana naye bye bitono naye ate ebintu bye tukolagana nabo bye bingi. Then lwaki ate ovuma eddiini ye? Hurriyatu tadayyun. Omuntu ayina eddiguri, omuntu nga yasoma jamia n'amalako aba akimanyi nti bali lakum dinukum waliya din. Bali basinza masanamu ate nga nabbi ye nga alessa eddiini egamba Allah ali omu. Eddiini ya nabbi gye yajja nayo obusiraamu Allah yagiyita ddiini, n'eddiini y'abali ey'okusinza amasanamu nayo Allah yagiyita ddiini n'agamba lakum dinukum waliya din. Newankubadde nti inna ddiina inda Allahi al-Islam, naye wano Allah yagiyita ddiini ey'okusinza ebibumbe n'ebirala. Then kati gwe lwaki ovuma bagenze Namugongo obagazaaki? Lwaki obavuma? Ate nga obavuma n'omukulembeze w'eggwanga naye yaliyo. Lwaki ovuma? Kati gwavuma oleetera obusiraamu obuzibu era ojja kuleetera obuzibu era bwale obuzibu bwazze ate abantu ne bavuma Kaaba. Ekyo nno kikulu. Abantu ne bavuma ekiwaji, abantu ne bavuma enywanto, abantu bavuma Hajaril Aswad naye nga gwo biviiriddeko. Kiki? Oyogera ebigambo gambo bigattagatta naye nga tomanyi aya eri mu surat al-An'am 18 wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allaha adwan bighayri ilm. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Tovuma bantu bagatta ku Allah n'ebintu ebirala. Bonovuma eddiini yaabwe fayasubbu Allaha adwan bighayri ilm. Nabo bajja kuvuma eddiini yo mu mbeera ey'okwesasuza. Ffe tugenda e Namugongo namwe mugenda e Makka. Kati mukola qiyas, bakoze qiyas bitakwatagana. Naye nga kiki? Ono mwalimu abyogera talina diguli. Kyobola abawusiraamu bumulekwa buli muntu yenna ayogera. Kasi oyogere bikwatekwate ne bikwatayo basi oba ofuuse Seeka mukulu. Naye nga baseeka Kakooza weebali, Dr. Kisuule waali, Sufyani Muguluma waali, bamaseeka bangi nnyo weebali. Sakitini lwaki basirise? Babagamba nti abo bakafiiri basomeddwa. Akati bba watali bakafiiri balina okusomesa. Bye basomesa byonna biriko question mark, ensi ebyewuunya. Bye basomesa biviiriddeko abantu okuvuma Allah n'okuvuma nabbi. Lwaki ovuma kabaka? Akoze eki? Oba gwe tumukkiririzaamu nti kabaka naye ate babala bamulaba nti kabaka waabwe. Abantu abakkiriza mu kabaka basinga n'abasiraamu obungi. Abaganda abakkiriza mu kabaka Mutebi bali milioni 15. Ate ffe abasiraamu tuli milioni 8 oba 7. Lwaki oleeta olutalo ku kabaka ate bali abakkiriza mu kabaka bavuma obusiraamu? Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allaha adwan bighayri ilm. Nsi yomba naye obusiraamu mubutadde mu kinnya fuuti 4. Naye nammwe abakulembeze temuna kyemugasseeko.
ba Umara abantu bayogera ebigambo nga binene naye musirisi naye nga bagamba bava mu mmwe lwaki temubagambako yewe mu lwaki temutuula ne mu twali tugamba nti n'abantu bataddewo simanya gundi simanya gurupu egamba nti tugenda kubeera nga tute just si kusomesa just kulumba tukyali ku problemu wano alumba oli ate abalala tebaddamu kuvuma bali ate abeerwanako. Therefore obusiraamu mubuteeka mu kinnya. Nabbi sallallahu agamba ng'enkomerero etuuse erimu egenda kuvaawo, erimu bweba evuddewo then abatamanyi bakwate omunaala bakwate n'ebbendera oluvannyuma problemu ejje mu nsi. Lwaki ovuma abantu? Entalo z'eddiini zitandikirawo. Ye entalo z'eddiini zitandikirawo wano mu Uganda ffe tuli miliyoni 4 bo bali miliyoni 8 si bwe kiri ffe tuli miliyoni 8 bo miliyoni 4 lutalo ki lw'oyagala okuleetawo mu bitunuulire. Then bwe tuba tuzze ku mitimbagano nga wano oluusi abalala batulaba nga muli mu kisenge gezaako hadithi zino kuzisoma naawe ojja kuziraba. Hadithi ya Anas eri mu Bukhari 8 ne hadithi ya Abdallah ibn Amr ibn As nayo eri mu Bukhari 10 ne hadithi eziri makkati awo nazo ziddiringana okuva ku hadithi y'ekirana paka ku y'ekikumi bigambo ebiri awo bingi. Enkomerero ng'etuuse kugamba nabbi atulaga shiyo alfitan, lwaki fitina ejja kuba y'amaanyi. Abantu bajja kubeera nga bakola amazambi mwago abatamanyi okwefuula abamanyi, obutamanya bweyongere wa yathbutu aljahl, obutamanya bukwate bendera. Nali ku mukolo ne bagamba omwali mu time ey'okwogera eweddeyo naye ng'avudde Masaka eri oli awo nga yamusiimye ajja ku mukolo kwayogere n'agamba nti sijja kutaka zindalo okuggyako nga mumpadde ekizike. Nannyini mukolo n'akwata ekizike n'agamba budde bugenze n'ekizike kiikyo n'akitunuulira bw'ati. Mwali mukyava agamba n'ekizike kyompadde kisajja mumpeyo ekizike ekikazi kigende kizaale. Ekizike kisaalira wano ku ssente n'addamu n'amuwa ekizike ekyokubiri n'amugamba weebale. Kyava amugamba naye n'ekizike kyenkuwadde nakyo kisajja. Naga nti bijja kuzaala wadde bisajja. Kati lwaki mwekakkanya? Bakuyisa okwogera ku mukolo abantu bafumbiriganwa, yogera ebigambo ebigenda okugasa bana bafumbiriganiddwa. Ye obufumbo bagenda kubuyitamu batya. Message eyo gy'oba agigundi nkulabye agigundi nkulabye agigundi nkubuuzaako agigundi tebiina makulu mutuswaza. Wayushrabu alkhamr, abantu bajja kunywa omwenge. Oyadhaharu zina, obono nefuna ekimansulo nga kiri open erimu abantu. Kyova olaba Allah yatugamba Suratul Mulk aya y'e10 Allah nga yogera ku bantu bano abagenda okuyingira omuliro naye bajja bo wennyini kweteekako obujulizi bagambe waqaalu law kunna nasma aw na'qilu ma kunna fi ashabi sayir. Kigambo kikulu. Waqaalu, abagenda mu muliro ku lunaku lw'enkomerero bajja kuwa ensonga nga bayingira mu muliro. Law kunna nasma'u, senga twali tuwulira, aw na'qilu, obanga tumanyi. Kitegeeza omuntu omumanyi tasobola kuyingira mu muliro. Kyakola aba akimanyi. Ono n'atamanyi akola by'atamanyi nekimuviirako kukola kugwa mu shiti. Qaalu law kunna nasma'u aw na'qilu, tugudde mu shiti tugenze mu muliro. Naye senga twali twawulira ne tutuula mu ddalasa ne tuwuliriza, aw na'qilu, oba ne tufuuka abamanyi. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, abasobola okutegeera Allah n'amateeka ga Mungu, Allah byagaana n'ebiri haramu n'ebiri halali
balina kubeera bamanyi naye eddirasa temwagala kuzituulamu. Bagamba ma kunna fi ashabi sair, tetwandibadde bantu bayingira mu muliro. Kitegeeza الجهل سبب الوقوع في الذنوب وفي النار. سورة محمد nkulu nnyo. Fact ne Imam Bukhari je yesembesanga atandika okuwandiika ekitabo kye Sahih Bukhari yateekamu omulyango ogusooka n'agamba bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Sooka otegeere nga tonnaba kwogera wadde okuteeka mu nkola, nga tonnaba kwogera n'okukola. Sooka otegeere ngeri ki ate gy'oteeka mu nkola ate nga tomanyi, ngeri ki gy'oyinza okwogera naye nga byeyogera tobimanyi. Kaaba nga Kaaba teyina ttaffaali lyessa ku musiraamu. Hajarul Aswadu teyina makulu. Ekyo nekyogerwa omuntu imaamu, nekyogerwa omuntu seeka, naye nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba ejjinja eryo eriddugavu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulissaako amaaso abiri, then alisseeko n'olulimi, libeere nga liraba buli muntu eyasemberera ejjinja eryo oba neyalituukako, libeere nga lyegayirira Allah nti ono yajja naawe nansemberera, Mungu musaasire, omugjeeko amazambi, omuyingize mu muliro. Oluvannyuma oyingire ejjana, omuyingize ejjana, oluvannyuma oyingire mu jjana. Akati ate gwe otugamba nti talina makulu. Then lwaki abantu bagenda e Makka? Mwe mugenda mu kiwonko, nyumba eri mu kiwonko talina makulu. Ebigambo bisabisa otya? Kikyotegeeza abantu tebeesinza Kaaba naye beetooloola Kaaba okulw'ekiragiro kya Allah. waliyatawafu bilbaiti al-atiq. Oda n'edduwa zaawo zikkirizibwa, abantu kyekibatwalayo ate gwe obamalamu obapisuula oti. Fa'lamu annahu, sooka otegeere, fa'lamu annahu, aya nkulu, Surat Muhammad aya 19. Fa'lamu annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minin walmu'minat. Fa'lamu annahu, sooka otegeere nti wali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah omu atagattibwako kintu kyala kyonna. Then ekyo bw'omala okukitegeera osooka okole istighfar, ekitegeeza fa'amara bil'amali ba'da al-ilm. Allah yatugamba okukola ekintu kyonna ng'ogenda okukikola, sooka otegeere. Oluvannyuma lw'okutegeera osooka okikole. Sooka otegeere ebigambo by'abamanyi, edduwa ey'ekikungu, edduwa eyaki eyawamu n'edduwa ey'omuntu omu. Abaffe abantu baawukana mu kubeera nti tebasabira baafa oba baawukana engeri gye basabiramu abaafa, nakyo tokimanyi. Naye kati gw'ogamba nti buli muntu yenna agenda mu dduwa, munabbidya ne sola nfu ne zaka nfu ne hijja nfu, then lwaki mubatwala ku hijja? Biki bye mwogera? Fa'lamu annahu la ilaha illa Allah, ekiddako wastaghfir li dhanbik, nga tonnaba kwogera, nga tonnaba nakuwa fatwa, sooka otegere ekyo kyogenda okwogerako. Bid'a kyeki? Ne bid'a tokimanyi ate kyoyogera. Abaffe enkolagana yaffe n'omuntu atali musiraamu erina kubeera boggo, kuvumagana na kusooza na kuvuma madiini gaabwe. Al-ba'd yadhun, abantu balowooza anna alaqata al-muslimi ma'a ghayri al-muslim hiya alaqatu unf wa shidda wa ghalta ala al-itlaq. Abantu bangi nnyo abalina ettaffaali eddene libasiiza ku busiraamu, naye ate nga bamaama baabwe ababazaala si basiraamu, naye ate nga bo ne batuzaalira abaana abasiraamu era nga bakola ebintu bya busiraamu. Akati oyo talina kulabirira maama we n'okumubuuza n'okumuwa ekyokulya. Te maama we baba nga gwe omulabirira ku Christmas tomuwa kyakulya, then lwaki tomuwa kyakulya?
then bw'ogaana okumuwa ekyokulya ku Christmas ate oluvannyuma lwa Christmas yatagenda kugatta ku Allah n'ekintu ekirala. Wabilwalidaini ihsana. Mwe mwogera ebigambo ne mwogera kugamba nga mwagala ba followers, simonye mwagala comments ennungi, naye ate nga golabanga atadde ettaffaali ku Busiraamu naye ng'Obusiraamu bwonoona. Fa'lam annahu, sooka otegeere annahu la ilaha illa Allah, oluvannyuma okole istighfar. Ekyo nno kikulu. Eyo aya eri mu suratu Muhammad 19. Ekisembayo ndaba obudde bugenze. Mu nsonga endala eziviirako abantu okugwa mu shit n'okukola amazambi, hubbu dunia, kwagala dunia ng'ogyagala nnyo. Waliwo hadithi eri Muslim, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Muslimu 2742 Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, inna dunya hulwatun khadiratun. Eno edunia elinanga fruits ziwomerera. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Naye dunia abagisookako bangi, Baqaruna, Bafirauna baali bagagga bavundu, bagisookamu be babasooka okubeera ku dunia kuno. Mwe musikidde ensikire. Fayanzuru kaifa ta'malun. Naye Allah batunuulira edunia kati gye mulina mugenda kukola mutya. Nabbi kyava agamba naye kye mulina okukola, fattaku dunia mugite, dunia mubeerenga mugitya, wattaku nisa, n'abakyala nabo mubeewale, dunia mugyewale, n'abakyala mubeewale. Fa inna awwala fitnati bani Israila, efitina saba fitina eyaviirako Abayisirayiri okwonooneka, kanat fi nisa, yafubutuka mu bakyala. Kati mwogera ebintu bingi, abo bannabbidia naye nga abalala bawasa bakaaba naabwe, abalala basugula bakaaba naabwe. Nali kukaaba ng'Omusiraamu agamba seeka munne, n'agamba mukazi wange wamutwala n'omwawula ku baana bange naye nzize kulopa wa Mungu. Ate ono oluvannyuma bidia haramu. Akati gw'ogamba bidia ate ono omukazi gwosigule wa bbaawe. Bakugambe genda osomesa abantu eddiini wali mu nnyumba, ate kati osomeseza abaana eddiini n'omukazi naye n'omutwaliramu. Suratul A'la aya y'e16 n'eye17 Allah agamba bal tu'thiruna alhayata ad-dunya. Bino eby'eddunia muno mubisoosowaza, kwagala ssente, wala viewers, simanya biki. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, musoosowaza nnyo buno obulamu obw'oku dunia. Ne wal akhiratu khairun wa abqa, naye ate buno obulamu obuddako ate bwalubeerera, ate bwe businga obulungi, bugenda kubeerawo olubeerera. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kuno ku nsi yamalako emyaka 63, naye bukyabeera mu akhira ali mu myaka 104+. Kino kikulu kimala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kuno ku nsi yamalako emyaka 63, naye emyaka gye yakamalamu kabuli mingi. Kitegeeza buno obulamu bwetugendako obusembayo bwa bbeeyi. Obulamu bwe tugendamu bwa bbeeyi bwetaaga mirimu. Ne buno obulamu buno bw'oku nsi kiyita mu lujja. Nze kati ayogera wano sisobola kubeera nga mpangala oluvannyuma lw'emyaka 40 kati. Kubanga Nabbi agamba abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad, amaru ummati ma baina 60 wa 70. Abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bawangala emyaka 67. Abasussaawo abali mu offside, ekika kyaffe nga family sultani family teri yali asusiza myaka 73. Kababaire bataata baffe ne bamaama bonna. Kati bemba mpezezza 5 kati sinzi otyo okuwangala te emyaka 40. Nokyo bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, buno bulamu obw'oku nsi abantu babusoosowaza, wal akhiratu khairun wa abqa,
naye ate obulamu buno obuddako hayatul barzakhiya emyaka nabbi gye yakamala mu kabbuli miyitirivu, emyaka sultaani anzaala gye yakamala mu kabbuli gisukka 35 fakti agiri 35 gye yakamala mu kabbuli. Naye emyaka gye kuno ku nsi naye yawangala emyaka 63. El-An'am essura eya 32 Allah agamba wamal hayatu dunya, naye buno obulamu obw'oku nsi illa la'ibun, just bya mizannyo walahu, kusanyuka mizannyo mupiira, wala ddaalul akhira, naye ate buno obulamu obwa akhira khairun bwabbeeyi bwe businga lilladhina yattaquuna afala taqilun. First life eno talina makulu, naye life esembayo nene yeetaaga kukolera na mirimu mirungi. Kansembeyo ebigambo bino. Waliwo attabi aljalil yali yasomesebwa ku basahaba oba yalabako ku basahaba, bali bamuyita Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Ibrahim ibn Adham rahimahullah alayhi yayogera ebigambo bino. Abyagala budde nga gye bugenze, ekitabo bakiyita Hilyatul Awliya ekya Abu Naim, qissa mweri ne tafsiri ya Qurtubi, naye ebigambo bino yabiwandiika ne El-Ghazali, ebigambo bino abirina fi al-Ihya, mu kitabo kye al-Ihya. Ibrahim ibn Adham yaitako mu katale ke Basra dhata yam faqala lahu an-nas, abana bagamba sheikh wa amaanyi wonazze, abantu bonna bali mu katale ne bamwezingirira, ne bamubuuza ebibuuzo byali bingi. Mu bibuuzo bye bamubuuza ebyakwata omubabiro abantu, yamugamba omusajja omu, ya Abal Ishaq tata Sakka, inna Allah ta'ala yaqul, Allah agamba surat Ghafir aya yenkaga, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah agamba munsabe nze njabbanukula. Naye problem weriwa, naye ffe nahnu nad'u, naye ffe tusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, fala yastajibu lana, naye Allah tatwanukula. Ffe tusaba Allah tatwanukula, naye suratul Ghafir aya yenkaga Allah atugamba munsabe njabbanukula. Lwaki tusaba edduwa zaffe naye nga Mungu tazanukula? Yayogera ebigambo bino wammanga ku spiidi eyayiriyiri, n'agamba nti lianna qulubakum, olw'ensonga nti emitima gyammwe matat bi ashratil ashiya, gyo gyafa ku bintu 10. Ekisooka ariftumullah, nkimanyi nti Allah mumumanyi, walam tuaddu haqqa, naye ebyo Allah byayagala byasoosowaza eri mmwe ate byo temubikola. Mumanyi nti Allah gyali era ya Allah yatta, naye obuvunaanyizibwa towards Allah temubutuukiriza. Ekyokubiri, qara'tumul Qur'ana, yo Qur'ani mugisome, walam ta'malu bihi, naye Qur'ani temugikolerako. Bino bye tusoma mulabanga ebipya. Za'amtum hubba nabiyakum, mwe mugamba nabbi mumwagala, naye walam za'amtum hubba nabiyakum, mwe mugamba nabbi mumwagala, wa taraktum sunnata, naye enkolaga sunna ze ne byakola ate mwe temubituukiriza. Kale tubagamba nabbi sallama yasaala ejjuma ne idi byebakwatagana, yasaala idi n'asaala n'ejjuma, ate n'akola khutuba ya idi ne khutuba ya juma. Ate kati gogamba ate kiri sunna kukola vice versa. Za'amtum mwe mugamba hubbi nabiyakum, nabbi mumwagala, wa taraktum sunnata, naye ate enkola ye neneeyisaaye ate yo temugiimplementinga. Qultum mwe mugamba anna shaitana lakum adu, sitaani mulabe waffe, sitaani wa wafaqtumuhu, ate byabagamba byemukola. Wane emisana sitaani mumuvuma, naye ate kasite budde buziba nga sitaani mumugwa mu kifuba. Qultum innakum takhafuna an-nar, mwe mugamba nti omuliro tugutya,
walam taharabu minha naye temudduka muliro. Okusiiba olunaku lumu Allah akwesambya omuliro e distance omuntu gye yandibadde atambulirawo emyaka 7. Siiba ennaku enjeru tokkiriza, siiba Arafa tolina budde. Mwe mugamba nti omuliro tugutya naye temusobola kugudduka. Qultum mwe mugamba inna almauta haqq, okufa kwa namaddala era kutuufu. Walam tasta'iddu lahu, naye temweteekedde kufa kwammwe. Ishtaghaltum bi'uyubi nnas, obumogo bw'abalala mubutambulirako. Bamuliro munabbidia okuva ku January mpaka ku December bidia kyuka kyo oliko. Ishtaghaltum bi'uyubi nnas wa taraktum uyubakum, byebizibu ne problem nabyo bimukola ebibi temubinyegako, naye obumogo bw'abalala bwemutambulirako. Akaltum ni'ama Allah, Mungu abawadde ebyengera bingi. Walam tuaddu shukra, wadde okubyebaza. Aha n'omuntu ne bwaba avudde e Makka n'akola shukuru era mugamba munabbidia, akati kyewuunyisa. Akaltum ni'ama Allah, abantu bafunye ebyengera bya Mungu. Walam tuaddu shukra, ne wadde okubyebaza. Ekisembayo dafantum mautakum, banyi be muziise. Walam ta'tabaru bihim, naye temusabudde kufuna kyakuyiga mu kufa kwabwe. Fakaifa yustajabu lakum, nimwe ngeri ki Allah gyayinza okubaanukula. Ebyo ebigambo mbikulekedde biri mu Hilyatul Awliya, ekitabo kya Abu Naim. Wal hadithu baqiya, ng'egamba ensonga ssemazonga ezituviirako abantu okubeera nti bagwa mu shit n'okuyingira omuliro n'okukola amazambi. Tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe emirungi gye tukoze, era akkirize hijja y'abannaffe abavudde mu hijja, okutabakana kwabwe, okwetooloola Kaaba, okuba ebiwaji Safa ne Marwa. Tusaba bonna Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyabwe. Naffe abasigadde wano e Uganda, mirimu emirungi gye twakoze mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj gwe tulimu, Allah atuwemu ebirungi. Kusala ebisolo, kusala Idi, kusala Juma, kuleeta azikari, talibia n'ebirala, ffenna Mungu atuwemu obulungi. Tusaba Allah atulage amazima tugagoberere, atulage obulimba tubeere nga tuwuleka. Tusaba Allah ateeke baraka mu bizinesi zaffe, ateeke baraka mu maka gaffe, ateeke baraka mu baana baffe, ateeke baraka mu baana baffe. Tusaba Mungu ateeke baraka mu baana baffe, ateeke baraka mu bakyala baffe, tulage amazima tugagoberere, tulage obulimba tubuleke. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Eno Yes Salam TV. Bored of watching the same stuff on TV? Say no more. AfroMobile is now on smart TVs, bringing you the hottest Ugandan and African content, bigger, better, and right on your screen. Live TV? Check. Classic Ugandan series? Absolutely. The latest music shows and rewindable live events? You got it. No interruptions, no limits, just non-stop entertainment all in one application. Now streaming on Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, and more. AfroMobile is your ultimate home entertainment sidekick. Getting started is a breeze. Just head to the App Store on your smart TV, search AfroMobile, download, and start watching. AfroMobile, authentic African stories. Better steady. Be better.
Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number, and thereafter he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is this security? So you need to be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry, and then be extra careful.